oluvannyuma lw'okutiisatiisa omuziki gwo kyagenda maaso nawo lwaki ebyo abatiisatiisa bibeeramu naye ekikulu kyabeera kasita twakola report and buli omu ali aware omanyi nasooka nefuna messages ezasooka nga wazirabya nondoza tubyakusaaga bino ebyabafeere actually nembuuza yali ampeeza message nemubuuza ndigweyogera naye omumanyi naziramulangamba nti ye tayagala kumanya nengeza kuno gikuba simanyi naginga busy naweza bisi nagamuze sogera ku simu kuwulira ekyokukola so anyway nebitwange byokusaaga ndoza byabafeere bya bulijjo so nawadde ndiawo yesterday nga ndiwakawo nenkwasaganya message naweereza endala ezaali 2.5 wazifuuse 8 so nenkubira OC police station antwala wali Lubowa kumita Benjamin nemukubira esimu emugamba muzee bantiisatiisa nga ajja mu police station so nengendayo nenkola ne report so actually ne references zirina naye of course ng'omuntu tutambulira mu kutiisibwatiisibwa naye mulimu byotatwala right Katonda akuuma nawe so ensonga lwaki nayisizaamu omulango ogwo lwansonsuubira ebitongole nga M.T.N biba registaringa amasimu g'abantu so ennaku zibwoba ogenda okureplacinga sim card olina okubeera n'endagamuntu so nsuubira ennamba egyo nateeseeko nanyini waayo giregisteringa kuba alina n'amaanyi aga mobile money nanyini waayo alina okuba giregisteringa nga n'endagamuntu ekola ki kweri nsuubira okumala ocrime oyo n'okutiisibwatisibwa n'ekita abantu ekiri mu ggwanga tulina okukwatira wamu ng'abantu so M.T.N yennyini nsuubira erina okutwala obuvunaanyizibwa ekwatagana ne police identifying abantu ngaabo ebyakirumira wetu ebyali bamutiisatiisa nabitwala lightly nsuubira n'ebyakaweesi byali n'abasigadde so nze nsaba Uganda police case report ezeriwa nsaba batandikire awo tutandike okwenganga ebizibu ng'ebyo tubyeŋŋange tubeere nga tutula tibiggwawo lwansi olujja kukyenkya nga bakubye amasasi ate bagambe nti twamanya community yatugamba banene babulira so Dokita kino ekintu kizza oluvannyuma osuubira kizza oluvannyuma yayingidde ebyobufuzi nakyo kisoboka naye atali Katonda n'amanya ntya olwansonga yansabye sente teyambulidde ensonga lwaki azeetaaga kikyagenda zikozesa naye byonna kutiisibwatiisibwa kituufu kirakoze nzegeza kuba mulangiri ggwanga naye nga nze ndi sure Katonda ajja kumpa ndi musajja mukkiriza so bwetyo bitambula kati tukulaba ozze ku seeti y'omuziki obulamu okyabutambuza normally of course naye ng'omuntu era olina okwebeereramu okitegeeza ebyokutambula lagala ali byo tebikyasoboka era biseera ebisinga mba ne bakyaliba nga bempita friends bange so oba teguka butegusiga tebalina wendaze nempita bunegenda olina okwebeereramu life tugiribinga mulundi gumu ogenda batodda kati abategesi b'ebivulu luboto bagamba ba security bajongeremu abategesi b'ebivulu of course security bajja gikola nga bisaanidde naye kyesinga okukubiriza nsinga kukubiriza Uganda police ensonga zibalimi zikalanga lightly ne M.T.N bakwasaganye ebintu ebyo olw'ensonga bangi batugenzeko nga batyo ate abo abantu ali kukitta abantu bafuuse bajoozi bo bakola bye baagala so n'olw'ensonga eyo nsaba M.T.N ne Uganda police bakwasaganye ekintu ekyo lwaki batujjako endagamuntu nga turegisanga amasimu tusobole okubeera identified so which means bamanyi ani ali ku nnamba y'essimu eyo neyagiregisteringira basobola ogitrackinga Dr. njagala tutunuulire project eno gy'okoze n'abaana bano very first time abaana bano okoze nabo project bakufuna batya abaana abo banfuna through mukwano wa mita Hasla yajja n'aŋŋamba nti waliwo bakwano be family agimanyi n'aŋŋamba nti basaba kuyimba nange okay so nampereza project zabwe naziraba ku YouTube bavuka bato kati n'abantu omugaso eri music fraternity nga sobola kuyamba baana bato ngaabo okay so Dr. project eno ekolebwa audio twamukolera wanne simu yeah so katulina mumaliza video nabo bagende naye audio naalabika nga gwe yamuli emega kuba temuli lebo ya Nesim temuli identity ya Nesim lwaki kimanyi genda video efulume ngani yakola ki what title ziberako so Dr. akayimba kano audience eriwa tuzeemu ekintu kyaffe ekitambula kuba abaana bano basibuka Congo problem weva nti bava Congo ba Uganda so twalina okuyolima olwapiringa all over the region so kyensuubira nti olima lujja kutuuka mu Baswahili tukeremba na Uganda internationally okay so Dr. tutunulye prospect 2019 anga tujjeko project eno singo zaffe eziriwo ezijjendala singo teri yantuma kuyimba ayimba kyeyagali mumusima so abantu biseera bisinga bakuteeka ku nninga musical tujja kagala nga tuwadde ebitayidde bwe kiri mumpa obudde
nga bwe nakolanga music ku speed yange nkole ku speed yange mu munyumire ekino kubeera bwekiti. So Doctor, nga tudduka. Mr. Gajitropista, I'm happy to say M.T.N. Third project we are doing, isn't it? Firstly, to our caller Abricata. There are a lot of projects. Me, doing with me is a third project. Oh, yeah. We did Abricata, we did Tomorrow, then here it comes. Yeah. How are you doing, Brothers Music? Brothers Music is doing very good, man. Basically, I want to know, by the way, what's your real name, even you? Gerard Chishugi. Gaston Chishugi. Together we call it Brothers Music. Okay, what have we been shooting today? This Stamina. is Stamina, man. Stamina. The song is titled Stamina. So basically, I want to know who helps you to pick up with Dr. Joseph. You know, we have a great management. Our father is a manager. Okay. And he's a very good friend to Chameleon, and we're all friends. Okay. So basically, who writes the song? We wrote together, man. We went in the studio when we was beat, when we had only the instrument, was at the scratch. Okay. And we got the idea that this shit could hit. Okay. Stamina, man. Stamina must talk. So I hear the song is kind of has that feel of bongo flavor. Yeah, man. So why this feel? Bongo flavor, rumba, Uganda, it's all there, So man. who writes those parts of Uganda? We wrote together. Tumanyi. Mumanyi Uganda. Muguze ku bantu mu Uganda. Abalaba bawagizi mu Uganda. Jebaleko bassebo ne banyabo. This is Brothers Music Tulwano Tuchikuba. During the shooting of video. Yes, tulimo kushutinga. Do we expect any collab apart from Chameleon this year or next year? A lot are coming. And who could that be next on the list? A lot are coming. We actually doing another one with another artist, so something In the pipeline. yeah, but this one is on fire. Who dressed you guys? You looked so wow and smart. Brothers Music You have your own closet. Yeah, Brothers Music it's not only Yes, yeah. but we have a clothing line, we have someone who dresses up, we have in Brothers Music we have yeah. I'm seeing Ken Heights doing almost all your videos. Why him always? Do you have a contract with him or? No, Ken